Nkyaya leero mmeeya w'ekibuga Ntebe omukulu Kayanja Dipo ng'ali wamu ne DPC w'Entebe SP Godfrey Nsima batongoze emisinde nga gino gya kubeerawo olunaku olw'Essande ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno. Mu kaweefube okumanyisa abantu emisinde gino mmeeya ng'ali wamu ne bakkansala ssaako ne DPC beetoolodde ebitundu ebyenjawulo mu kibuga Ntebe. Oluvannyuma mmeeya Kayanja Dipo annyonnyodde engeri ebirabo gye bigenda okuba nga bigabwamu eri abanaawangula. Wa kilomita anasinga mu kilomita 42 n'anasinga mu kilomita 21 n'anasinga mu kilomita 10 tugenda kubawa tiketi ezigenda batwala e China okwetaba mu marathon eye China Wuhan na marathon eyo eriko ebirabo ebisava ebyaba abanaawangula. Ye asonyo Moses ngono y'omu ku bali mu mitambo gy'enteekateeka z'emisinde gino ayongedde n'annyonnyola engeri emisinde gino gye ginaatambulamu. Ni 21 yebera half marathon. So bwe tutegese nti starting point ejja kubeera mu Botanical Gardens, bonna bajja kutandikira wamu mu Botanical Gardens. Nti after Botanical Gardens tujja kugenda tutuuke ku Entebbe Express Highway. Entebbe Express Highway mpala tujja okwawukirawo tuleke ekidda ekajansi tukwataawo. Tugenda kuddukira ku Entebbe Express Highway nti kirungi nti ekkuba eryo lirina baria wakati. Ye DPC w'Entebe SP Godfrey Nsima ategezezza ng'emisinde gino bwe gigendereddwamu okugatta omuntu wa bulijjo ne poliisi wamu n'okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka. Operations zaffe ziri intelligence rate nti tufuna information okuva mu bantu kati kino bwe tuba tudduse n'abatuuze baffe oba n'abaana b'amasomero kireetawo mukwano wakati wa poliisi n'abantu ba bulijjo era ne kijjako nti abantu tebatya poliisi nga bwe badde bakola era n'obumenyi bw'amateeka ndowooza tebujja kubaawo kuba abantu bano bwoba nga tusamba omupiira nabo. Eggulire lino likusakiddwa Robert Onyango.